Uganda tefugibwa balamuzi. Ebyo bigambo bya General Museveni muganda wange. Museveni avuddeyo n'ayogera ku nsala ya kkooti enkulu Supreme Court ku byaba civilians okuwozesebwa mu kkooti ey'amagye. Kati Museveni yagamba nti Uganda tefugibwa balamuzi. Uganda is not governed by judges. Bannayuganda bamuzeemu bingi era byonna ngenda kuba mbikutuusaako oluvannyuma lw'okubuulira Museveni kigambo ku kigambo butya munnange obubaka bwatuweerezza nga ayogera ku nsala eyamunyiizizza ennyo ey'abalamuzi okugaana kkooti y'amagye gy'akulira ye nga General Museveni gy'ali omulamuzi omukulu sayidi zeeyo baagala kumuggyako buyinza. General Museveni anyiize nnyo, anyiigidde ddala. Naye ne bannayuganda tebabadde bangu, bamwanukudde mu nnyanukula esaanidde era sigenda kubeera nga mala obudde yadde n'akamu wabula subscribinga onyige notification button awo notification bell ate era osharinge kwabo bonna bwe wandiyagadde okubeera nga emboozi eno ebatuukako. Aba Hillside View Apartments gye bali nnyo ku Kasozi Jjanyi wali ku Ntebe Road, osobola okuyita Ennamulanda ekajjansi oba ekitende n'ogenda ku church ejjanyi awo. Apartments zirimu buli kimu, wifi ya bwereere, bakeyateekazi we bali. Weetaaga kutwala butwazi ngoye zo n'akasenya oba bupantis kale kuba tebajja kukugulira obwo, naye nga apartments nnungi nnyo, zirimu buli kimu. Omusawo omukugu waali era bannayuganda oba oli awo omwomu nga ze akubuulira endwadde munnange, endwadde eziwirirako ddala. Wendi wano kati mmanyi endwadde nnyingi, naye amawulire amalungi nti abo bonna abagezezzaako omusawo ono ate munnange bakuddiza obubaka nti munnange omusajja akola ebyaddala. Ono namubawanga bonus abantu bange kubanga nagenda okulaba engeri gyendi nti njogera n'abantu okwetoloola ensi yonna. Munnange ogenda okulaba abantu ebirwadde bibatawaanyiza ddala. Ate nga waliwo abasawo abali talented wano, abasawo abakugu abali talented nga bakozesa ki ku ddagala eryaffe. Ekyo kyo njagala okikubuulira kigezesa olabe. Kakati munnange tuli ku General Museveni atutegeezeza n'agamba nti Uganda tefugibwa balamuzi. Munnange Museveni avuddeyo n'ebigambo ebyo nga bw'obiwulira si biwoomu n'akamu eri Supreme Court. Katugite Supreme Court tubategeeza kkooti ensukkulumu, kkooti enkulu. Kakati munnange okusinziira ku kusala kwa Supreme Court okubeera nti nno yalemesezza oba yagaanye ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti ey'amagye. Museveni agamba nti eyo wrong decision. Museveni ng'asinga okutegeera, mumumanyi Museveni yasinga amagezi mu Uganda. Museveni teri munnayuganda amusinga yadde negezi. Mu Uganda tebaazaalamu muntu ekyo bwe tugenda mu history kitegeeza mu Uganda tebaazaalamu muntu mugezi, wabula omuntu baamuzaaliyo ajja yatusinga amagezi ffenna, era atutegeezezza n'atugamba nti eyo wrong decision nga Museveni muganda wange. Awo nno ekyo kikulaga kwegamba nti Uganda eri mu kattu. Omuntu yenna kasita abeera nga tawabulwa nga n'okwewaana nayeewaana nti nze litibuhabulwa muganda wange oyo mute. Gwe n'obanga n'omwami nga gwe oli mukyala naye ng'omwami w'oyo tasobola kukuwuliriza oba awuliremuko ku magonge nti owange twali bali tukola bwe tuti tisinga sente z'ofuna ntera okulaba ne ssente awo, lwaki tompangako emitwalo ebiri n'enzitereka ne tusobola okubaako kye twekolera oba 3 lw'ofunye 5 n'ogimpa, kale at least ndaba omwezi gwenda okuba nga tutireeseewo akakadde, omwaka guno agenda okuggwako nga tulina obukadde wakiri 10 oba 12 tuyinza okuba kwe twekolera nga ye awoza kimu amanya nti eyo nkolya eyo nkolya totawaananga kubanga oyo tatwala advice. Omuntu atatwala advice aba muntu mubi nnyo
nnyo talinawo kyayinza kukutuusaako mu nkulaakulana kubanga ye aba yeesanyusa yekka. Oyo ye General Museveni bwe mba mukunyonyera mu bigambo ebitonotono. Kubanga kakati General Museveni ensonga eno yakkiriza n'egenda mu kkooti. Bwe mala okuva mu kkooti olwo najja ate ye n'akulaga nti kati yawa final ruling nti that was a wrong decision. Byonna ebyo basazeewo temuli kasasiro. Museveni agenda mu maaso n'okwekwasa abagwira yaga nti waliwo abalamuzi kugamba buli kintu kyonna wano e Uganda ekitamu favoring. Yeekwasa abazungu nti waliwo abalina akakwate ku foreign powers. Awo ng'abireetamu ebyo. Oyo ye General Museveni. Kugamba agezaako ku soundinga nti ali correct naye ng'agezaako kufuulinga bannayuganda. Kiraba kunnyonnyola okwo. Kati Museveni munnange bw'atyo ng'awolereza General Court Martial omulimu gwayo mu kuwozesa abantu aba bulijjo naddala abo abasangibwa nga balina emmundu. Abantu abasangibwa nga balina emmundu oba abakwatiddwa mu misango egyekuusa ku kubeera n'emmundu. Kakati olwo nga sinaba kwerabira waliwo Munnayuganda eyamubuuzizza ekibuuzo n'agamba nti Bobi Wine bwe yali mu Arua mwaddira emmundu ne muziteeka mu hoteero ye ne muzipulantingayo. Kakati olwo obwerufu buli ludda wakati n'oyo naye nga bamukwata nga bagamba nti bamusanze n'emmundu era nga bwe kyali ku Dr. Kizza Besigye mu Kenya. Nabo bwe bagamba nti bali baateekawo emmundu waki nti bamusanze n'emmundu. Simanyi ezi pisto n'ebirala. Oyinza okuwamba otya gavumenti ng'olina pisto. Kubanga ne basivilians bazirina bazibabwa bulijjo. Kasooba ne layisinsi. Singa kyali bwe kityo nti okubeera ne pisto osobola okuwamba gavumenti. Naye kale kwegamba oli yadde abuuza nti ate kyali mu Arua Museveni akinnyonnyola atya kubanga tewaliwo bwerufu mu bintu bye byonna byakugeta bugesi kuteeka ku bantu bisection bitaliwo bayungako ebisango basobole okubeera nga beenyweriza mu buyinza. Kati munnange ensonga z'abantu engeri gye bayana okuddi Museveni ngenda kuba nzikubuulira gye bujja maaso awo ne kati ngenda kuba nkuyitiramu Museveni bye yawandiise kimu ku kimu owulire ennyinnyonnyola ye. Kakati munnange bw'atyo ng'atutegeeza nti kooti z'amagye za mugaso nnyo ku lwa security y'eggwanga wamu n'obutebenkevu. Museveni jjukira nti waliwo wali senior UPDF official omwe eyagambye nti Besigye tagenda kuteebwa. Eyatutegeezezza byonna bikubuuliddeko dda yagambye nti Besigye tagenda kuteebwa. Tagenda kukola ki? Kuteebwa. Kitegeeza nti kakati ng'era bwe tukimanyi bulijjo tuli mu military government era twongera okubeera nga tukitegeera. Simanyi ekintu ekyo General Museveni oba lwaki agala okukitabiikiriza. Agala okutabiikiriza gavumenti ey'abantu ne gavumenti ey'amagye akkirize lumu nti tuli mu military government. Teri kalulu, teri biki, teri bino ffe tusazeewo kubanga tutakuleka kooti kumala budde bw'ate kati basala omusango nga gwe naawe kennyini okimanyi nti gwe mulamuzi asembayo. Wali badde ogamba nti nze ŋŋaanye bwe bakkooti tefugibwa balamuzi ate ng'abalamuzi baliwo okutaputa amateeka kati nga mmwe nga amagye ne poliisi mulina kuteekesa mu nkola amateeka oba kukwasisa amateeka ate muwakanya amateeka agabagiddwa mu paalamenti ng'abalamuzi babaga interpreting. Ekyo mba sikitegeera gwe atali mulamuzi atabusomanga nako eyewaŋŋamye obweŋŋamye mu kkooti y'amagye weefuula omulamuzi mbu kati gwe akola ki? Gwe asalawo emisango ate gwe wakanya otya bali. Kati wano e Uganda awo enkola eya save my job weekola ki? Wejjira musajja akugambira onakubira akasimu nti gwe nkugobye. Waliwo omuntu omu yagambye nti katusuubire ddolo taabeerenga Bendikito Kiwanuka. Mukatusuubire taabeerenga Bendikito Kiwanuka. Kakati newankubadde era bagamba akugoba tabulako kyakusuuza nti era kooti okusalawo bwetyo Museveni okubigaanira nakyo kiyina level bwekola ki? Kukituteeka kyongera okubeera nga kyerula oba kizibula abantu amaaso okakasa Museveni yaani bulijjo abantu gwe babagamba
atayinza kukkiriza muntu n'omu kumusinga magezi, ye yasinga amagezi okuleka mpozi nti kati ne mutabani we oba famire ye be basinga mu Uganda amagezi. Kwegamba mu bufunze ti mu Uganda mmwe tebazaalangamu muntu asinga amagezi oba alina amagezi. Kati Museveni munnange yagamba nti wajja kubaawo ennongoosereza mu mateeka, era nga bwe nabadde nkutegeezezzaako era ng'abantu abalala bonna be batutegeezezza nti kakati awo constitution eba erina okukwatibwamu. Jjukira ti ffe ng'abantu aba bulijjo teri n'omu yeenyigira mu kukola constitution eno, be bagyekolera, naye kati yafuuka skeletoni. Buli kintu kyonna ekitaba favoringa balina okukijjamu, naye ate nga bagyapuruvinga ne Museveni yagisoma mwagimanyi bulungi nnyo, naye ebyo byonna ebikwatagana n'ebisanja, emyaka n'ebintu ebirala byonna ebyo byonna alina okubijjamu. Alina okubijjamu kubanga ayagala ekyo ye kyayagala. Kati saawa eno ayagala constitution era bagikyuse kubanga ayagala ekyo era kyakola kyayagala. Ekyo kitegeeza bwannakyemalira, kitegeeza kubeera dictator. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti Museveni bw'atyo yagamba wagenda kubeerawo possible amendments in the law, era n'agamba nti Uganda efugibwa bantu si balamuzi. Kakati ate awo ne yeekuba jje nti Uganda efugibwa bantu si balamuzi. Kati asooke akole research ku nsala y'abalamuzi nti abantu bagisanyukidde tebagisanyukidde, kubanga abalamuzi bo bakolera baani? Ye bo abalamuzi baki? Si bantu. Kuba kati Museveni ye bw'agamba nti nno amagye be bantu, kuba kati ye agamba nti Uganda efugibwa bantu, abantu ge magye? Awo sikitegeera, kubanga ennyinyonnyola ye yino yagamba nti Uganda efugibwa bantu si balamuzi. Kati ekyebuuzibwa ye Museveni muki bw'abanga muntu oba n'amagye nga bantu, kati ate bo abalamuzi baki? Kubanga abalamuzi amateeka ge bagezaako okubeera nga balambulula gabagibwa abo abakiikirira abantu. Museveni gy'ateeka omusimbi omungi mu Parliament okuyisawo byakola ki byayagala. Kati Museveni kye kizibu ekya Uganda, kubanga era still yagezaako kukyakalanya process eyo, atuuka n'okubeera nga atugamba nti abalamuzi si bantu. Tefugibwa Uganda, tefugibwa balamuzi, efugibwa bantu. Ne Uganda efugibwa bantu, efugibwa magye, mundu. Kubanga abalamuzi bo ba interpreting oba bannyonnyola mateeka, balambulula mateeka nga bwe gali mu constitution, gwe mulimu gwabwe. Amateeka agaabagibwa ba MP abakiikirira abantu be baatuma mu Parliament okubakiikirira. Kati ate amagye gava gati eri n'emmundu zaago ne gajja ate galinyirire process eyo ng'ogamba nti Uganda efugibwa abantu si bajjaji si balamuzi. Kiba kitegeeza nti ky'oyogera oba tokitegeera. Mu bigambo ebitonotono ky'oyogera oba tokitegeera. Kakati munnange kooti enkulu Supreme Court okusalawo oba okuwa okulamula nga egamba nti nno obuwaayiro obuweererako ddala mu UPDF Act buli unconstitutional. Kwegamba mu UPDF Act bo balina amateeka gaabwe aga UPDF nti obuwaayiro bungi nnyo bw'obukwata ng'ogezaako kulumaakinga n'amateeka agali mu ssemateeka owaffe bo gwe basokoola buli kaseera. Kitegeeza nti buli tebuyingira eno, tebukwatagana na ssemateeka afuga ggwanga. Tebukwatagana na ssemateeka afuga ggwanga. Museveni kyavudde ategeeza era mu maaso eyo ayogedde nga bangenda kuwa ebigambo kimu ku kimu. Kati just nkuyitiramu oyinza obutaba na budde oba oli awo bumalayo mboozi eno. Naye Museveni kyageza kuga nti bagenda kubaawo possible amendments. Agenda gamba Attorney General simanyi abakole batya mbu basobole okumaakinga bimbu maakinga ne ssemateeka mbu kubanga kooti eri mbu agirizaavinga eyo amakulu nnyo tetusobola kugifiirwa. Naye ate kooti y'emu mwe muli abageta obujulizi batega abantu amasasi n'emmundu ne bavuga nti nno babasanze n'emmundu ebitaliiyo. Kati kooti eno ey'abantu eno
zino ez'abantu zisobola okuyambako okutegeera ensonga ezo. Bali ab'amagye nga mulaba Mugabe nga bwe mulaba n'oli lawyer waabwe, humanoid lawyer, robot lawyer, omusajja kugamba alinga atali muntu, bw'aba ayogera na bukambwe ennyo, ne balawyer bonna alaga nti mmwe nsobola bakola bwe nti kugamba lawyer kennyini awolereza gavumenti, ye kennyini mulamuzi mu kkooti eri. Mubadde nga mujja mubirabo musajja kugamba alinga eyali ennumba mukambwe ennyo naye ate nga talina kyali, boneka yunifomu kaalina talinaako yadde n'ekikumi, talinaako yadde n'ekikumi. Ffe abakamwambaza, ffe abamutuuzaawo era ne ssente zonna zimuleetera okubeera ati baateekawo buteesi muntu mukambwe, mbu Justin mukambwe si muntu alowooza, wabula baateekawo buteesi muntu mukambwe. Ekyo mubadde mukiraba mu kkooti ey'amagye mu musango gwa Besigye. Kakati munnange era nga bagamba abalamuzi nti olw'okuba nti obuwaayiro bungi nnyo mu UPDF Act buli unconstitutional, kati basuubira okuba nti nno nti bugenda kuba bukosa emisango eminene, kati naddala ng'ogwo gwa Besigye, nti bajja kuba bakola byabwe. Kugamba nti singa basalawo katugeze nga bino byennyini yatugambye nti kkooti y'amagye erina pulaani esalira Besigye omusango gw'omuteeka kalabba, nti tekibeera fair yadde n'akamu, olw'ensonga nti mu ssemateeka owa Uganda ffe gwe tumanyi obuwaayiro omwe babeera bamusaliddwa omusango ogwo buba si butuufu, eno tebukkirizibwa, tebuteekebwamu kitiibwa era tebabumanyi bwabwe nga bo. Kakati Museveni mu bigambo ebitonotono yabuuziza ku bannayuganda n'agamba nti kyajja akomewo. Kati nkuwa Museveni beeyogedde mu bulambulukufu bw'oba obyagala bifuna kigambo ku kigambo. Yagambye nti kyajja akomewo okuva mu kulambula, mu trip ye ey'okulambula wealth creation mu Busoga wamu ne Lango, era n'ategeeza nti kya makulu nnyo era kya muwendo nnyo okulaba nti abantu mu kyalo bwe bazuukuse okukozesa emiliyoni emu gye babawa nga parish development model n'emyoga okusobola okubeera nga bayingira mu money economy n'ekibalo. Naye bw'atyo n'ategeeza nti mu kukomawo e Kampala nti yennyamidde okuwulira nti abalamuzi basazeewo mu bukyamu okusalawo kwa kkooti enkulu Supreme Court mu bukyamu kyamwennyamiza nnyo, nti okubeera nga tebaagala abantu be basanze n'emmundu ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye. Museveni nga atunnyonnyola nti ekyo kyamwewuunyisizza nnyo. Yagambye nti eno enkola bo nga ba freedom fighters abalwanyizi b'eddembe bagiwagira kubanga munnange bwetyo eteeka civilian judicial system mu layini okusobola okudifendinga obulamu bw'abantu baffe nga tubataasa eri bakyala kimpadde oba abazzi b'emisango ababeera n'emmundu. Bw'oba toli musirikale lwaki obeera n'emmundu? Lwaki obeera n'emmundu ate nga ogenda gikozesa mu buzzi bwa misango mu bumenyi bw'amateeka? Era n'akakasa n'agamba nti emmundu zirina kubeera n'amagye oba armed forces zokka. Emmundu zirina kubeera na armed forces zokka. Gwe nga omuntu owa bulijjo bw'ofuna emmundu y'ensonga lwaki munnange we bakwata tolina kubeera nga weewolereza mu ngeri yonna, era baba balina kutwala ne bakugezesa oba ne bakuwozesa
ku nsonga eyo nga olinga omusirikale, kubanga ekintu ky'oba olina kiba kikwatagana naki n'amagye. Era n'agamba nti okusinziira ku summary oba mu bufunze Attorney General bwe yamuyitiddemu ensonga ku ssimu, yagambye kirabika waliwo kale engeri kwegamba abalamuzi abamu nga bano balina akakwate kubagwira, engeri gye baagala okubeera nga bavuvubamu ensonga eno. Museveni n'agamba nti ekisooka abalamuzi Kibata ne Mujenyi bo bano bagambye nti babadde bakitegeera era ne bawagira abantu abasangibwa n'emmundu okubeera nga bawozesebwa mu kkooti ey'amagye, court martial, era abo n'abatendereza nnyo abalamuzi abo ababiri. Ekyokubiri n'agamba nti ne Chief Justice Owiny Dollo yalamudde ng'agamba nti court martial eyinza okukozesebwa mu kusala emisango singa wabaawo ekintu ekikolebwa oba singa wabaawo ennongoosereza mu ssemateeka, era awo Museveni n'agamba nti awo nawe yasiimye. Kati n'agamba n'abo abalamuzi abalala bo abagaanidde ddala nti balina bye baayogedde, comments ezimu ze baakoze eziyinza okubeera nga zigobererwa okusobola okubeera nga ensonga ya kkooti ey'amagye okubeera ng'ewozesa abantu ng'eteekebwa mu nkola. N'agamba nti omuntu yenna eyeewuunya lwaki omusirikale yandibadde awozesebwa mu kkooti y'amagye ku misango gya rape egy'okukwata katugeze abakazi, n'agamba nti ekyo bagenda kukyogerako, bagenda kukyanaalayizinga. Naye n'agamba nti ekigendererwa ekya kkooti ey'amagye mbu kyakutaasa bantu n'amagye, kyakutaasa bantu ku magye era n'okugezaako okwanguya ensonga. N'agamba nti kyandibadde kiti ekyangu okuwozesa omusirikale eyabbye ebikozesebwa by'amagye mu kkooti ez'abantu aba bulijjo, kubanga okubba musango ate nga mu mateeka mweguli. Lwaki tetubawozesa mu kkooti z'amagye olwo ne basigaza eddembe ery'okwekubira enduulu mu higher national courts bwe mubanga oba bwe babeera nga tebamatidde? Kkooti ez'amagye ziyamba nnyo kubanga tezayamba mu kuteeka empisa ekkaramojja, era tebagenda kubeera nga bazisuula kubanga za mugaso nnyo naddala mu kutebenkeza eggwanga. Abalamuzi abatali basirikale baatyanga ogenda ekkaramojja. Kakati kkooti z'amagye zisobodde okukwasaganya ensonga z'ekkaramojja era ne ziwonya enkumi n'enkumi ez'abakarachuna warriors, abavubuka essaawa eno nga kati bali mu makomera, nti oyinza okwesanga nga essaawa eno baali badde bafu mu kugezaako okubeera nga baŋŋanga amagye oba bakonfrontinga amagye mu galwanyisa. Kakati Museveni n'asinziirawo n'agamba nti kye muba mumanya, eggwanga terifugibwa balamuzi, lifugibwa bantu, nti ffenna bannayuganda tuli bakulu nnyo ekimala era abakkirizibwa okubeera nti tulonda, ti Uganda efugibwa bantu, ffe ffenna abakulu ekimala abakkirizibwa okubeera nti tulonda.
kakati Museveni agamba nti mu nsonga eza constitution n'amateeka nti twefuga mu ngeri y'okubeera nti nno tusalawo nga tukozesa referendum oba nga tukola ennongoosereza mu mateeka mu paalamenti nti abalamuzi ne bajja ne tuyambako gannyonnyola. Kati n'agamba nti kakati ku nsonga eyo Attorney General agenda kuleeta ekiteeso eky'ennongoosereza mu constitution mu mateeka okuyambako abalamuzi mu biseera eby'emu maaso obuteyingiza mu nsonga nga zino ez'omugaso ennyo kati nga eza court martial ey'ekigendererwa ekikuuma eggwanga wamu n'okuggyawo ebintu kwe gambye bitakwatagana. Attorney General agenda kuba ekyakikolako. Kati agamba nti bwe kiba nti mu nsi ez'abazungu bo balina amateeka nti omusajja asobola okukwasa omukazi n'omukazi asobola okukwasa mukazi munne, nti omusajja nti mu nsi ez'abazungu nti omusajja asobola okukwasa musajja munne n'omukazi asobola okukwasa mukazi munne, kye bayita ebisiyaga. Mbu lwaki ffe wano tetusobola kukitegeera mu buzzi bw'emisango nti omuntu yenna owa bulijjo atali musirikale afuna emmundu aba alina ekigendererwa ekibi eky'okuzza emisango ku bannansi era alina kuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Kakati olwo n'agamba nti katuddire abalamuzi baffe abamu nti rape, obuli bw'enguzi n'ebirala nti biwozesebwa mu kkooti y'amagye mbu okusobola okuprotectinga ebigendere oba institution ey'amagye. Nti omusirikale yenna gwe bakwatira mu buli bw'enguzi oba mu rape bamuwozesa mu kkooti y'amagye okusobola okutaasa ekitiibwa ky'amagye. Nti abo bonna abasebangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka balina kuwozesebwa mu kkooti z'amagye okusobola okuprotectinga society. Ebigambo bya General Museveni. Kakati bannayuganda munnange bwe batyo nga bamutandikako bamugamba nti lekeraawo okudifendinga oba nakyemalira bwo. Museveni ekiseera kyo kiweddeko ne Owiny Dollo yasobodde okubeera ng'akitegeera mu kumujjukiza ng'amugamba nti constitution yeeyogera, abalamuzi si be boogera nti boogera ku lwabwe nga gwe dictator bwe yandiyagadde buli kimu kikolebwe. Ne bwerabira nti Uganda nsi erina constitution, erina ssemateeka. Leka tubeere mu civilian world, tuleme kubeera mu military world. Abantu tebaagala kubeera nga bafugibwa amagye, baagala kuba nga beefuga bokka na bokka. Era bwe batyo nga bakakasa nti Museveni oba oli awo mutuufu, kubanga Uganda efugibwa babbi ba famire ye, tefugibwa mateeka. Ku nsonga y'okuba nti agamba nti Uganda efugibwa bantu, tefugibwa balamuzi, era abantu bamugamba nti nedda, era mu ngeri y'emu gy'olina okubeera ng'okimanya nti Uganda tefugibwa kkooti y'amagye oba kkooti z'amagye ezo nga bw'oyagala okukigamba. Nti bwe kiba nti abalamuzi baasazeewo nga bye baasazeewo tebitambula na ndowoozayo okusobola okubeera nga okozesa kkooti y'amagye okutulugunya abo botakkiriziganya nabo ba opponents, bannange wandibadde weesigaliza endowooza zo. Kkooti martial n'ebeera nga oba oli awo kale egezesa abo abali mu NRM, kubanga yandibadde ewozesa abo abali mu NRM kubanga be babbi bo ababbye Uganda okugikaliza. Bannayuganda baanukula General Museveni, era mu ngeri y'emu bamugamba nti kale oba oli awo General Museveni ayagadde
kwegamba awulikike ng'omutuufu naye amaliriza ate asiriwaza bannayuganda. Kubanga mujjukire Museveni yakwata emmundu n'aziteeka mu hotel Kyagulanyi gye yali alimu mu Arua, ne balanga okugamba nti yalina emmundu. Kati bwe mubanga muli ku leve eyo ekola ebintu ng'ebyo, temugenda kusobola ate kumatiza bantu nti kooti y'amagye egenda kubeeyamba okuleka okugikozesa nga instrument etulugunya bannayuganda n'okubasibako ebisango bibatazza olw'okuba mwagala okubajja mu sisitemu, mubalabanga ababavuganya abagala okubajja mu ntebe katonda mubasibako ebisangosango. Era bannayuganda bongera okubuuza nti kale bannayuganda be mulina, abavubuka be mulina nga mugamba nti bambala ebyambalo by'amagye, nti waliwo omusirikale ayinza okwambala uniform eyo emyufu ng'abannopu gye bambala n'akubira Museveni saluti, Museveni n'amulaba ng'omusirikale. Akati era bwe batyo ne bakakasa nti kino kyongera okukakasa nti kooti ey'amagye ya obwannannyini bwayo buli ku famire ya Museveni era ekolera famire ye. Sigenda kusukkawo nnyo awo muganda wange kuba emboozi yaffe ewanvuye nnyo, naye nga Museveni atukakasa n'atugamba nti Uganda tefugibwa balamuzi, efugibwa bantu, tefugibwa balamuzi. Bannayuganda babuuza nti kakati ate Uganda efugibwa magye, abantu be baliwa era bba abantu baagala ki? Ye ensala ya kkooti abantu baagitutte batya? Ateekawo referendum. Mu butuufu bali badde bateekawo referendum nti kkooti y'amagye baleme kukola nnongoosi eritali mu paalamenti Museveni gy'ateeka obuteesi ssente, wabula agambe tugende mu referendum. Kkooti y'amagye yeetaagisa? Ajja kkakasa, ajja funa ansa, naye olw'okuba nti kati yayagala kwefuula nti kati ategeera, ye ajaga bannayuganda mwalonze naye nze kino kye ndaba kuba nze ategeera.